19 Misagaji Trupista, of course, Echigunda, MC Batati Ambana Takoga, of course, Santos, nobody's with Java on Plan. So now Henry Mwanji, took video shoot here, Akaima, Kapio Kaita Mwin, so was a quadra. Mbala msizanyo mwebale ko kumira ku TV amanya ne dobozi nze mwanje n'omusajja mundu musajja sokubera n'omukolo w'okuzi. Of course ndeka tutunulira kayimba kano mwenye mwenye ani muhandisi wa mwenye kayimba mwenye twakawandika ne papa fambo so ani akola audio producer Moscan then njaga tutunulire mwenye unazenga tuma kamala tubade tusembeza project before mwenye project yange ibade singo watubala collabos wade Silinam yesembi awulu yali wadi awulu era mwaka kati awulu ruweze zomo 1 year then Silinam awadi wabanga chemabegako awulu audio ne video na biweze zomo Silinam mabega ko jiringa miezi ena so njaga tutunulire rate yokufulumya ya Henry Mwanji fulumya singles ofulumya album now mbadde mfulumya singles nga tolva nyingira malanji piling up the album. So njaga tunule ahead of you out of the New Eagles, this is your first project or was still under the New Eagles? This is my first project out of the New Eagles. Only out of the New Eagles need to kulaba the New Eagles wegenda onani ne bipando chali tukola nabo so tuchali in touch now tunulire concept ya video jwa dani kubanga mutuka munange naye akyagala erinnya okwambuka atakola bulungi ngeja akyagala erinnya okwambuka nkimanyi ajja kukola n'okufaayo okuyitirirwa ennyo alabe ng'ekintu kiba kyakabi nnyo so njagala tutunulire video eno engeri gy'ogiraba n'ekyoyimba tutunulira omukyala omulungi gw'ojja mu maka ng'ozze kunyaga oba kugezaako you peeping into the home nga toyina trespassing into the home naye nga toyina budde concept eno ne ku kyolimu eky'omukyala I mean omukyala you fall for the lady oba kijja buzinti fix luno luyimba kale bwe njogera mu luyimba mwenye mulimba lwa mwenye I was talking with my girlfriend appreciating her for loving me era nengamba nti natandika ngamba kyosiga kyokungula bwoba oyagala bulungi for Chegera, like into already, young showering. The love, we are in love. Non Sikwana, Munolimba Sikwana. I'm appreciating my lover, Ayanga Mugamba. Ayungiru Omkwano just to go and get a movie. So ngatuduka omuntu alaba Henry Mwanji akufuna in terms of bookings, new shows, maybe sigari and the new music. In terms of booking, alaba Henry Mwanji obajja kunonya manager wange. Nijamuba musobola okolasi okufuna bulungi so ngatuduka buzibu kye tufunye ku video shoot onakolwalira video shoot enkuba tutataganyiza nnyo kuba buzibu twandi bayipatanisiddwa naye enkuba ebirinyemu naye tulaba weather engeri ekyukakyuka nate era ndabyo oyagala kwongera kukyukakyuka sooka nsabe mukama katonda atuyambe mbeere bulungi maaso okay nga tuduka tulina collabos ahead of you tulina awulu yali amaanyi ya blessing wegamba buli muli alwaga tulina collabos etusuubira ahead of you 2020 ziri already done oba ziri planned for waliwo ziri already done newabeerawo zijja okubeera video eno efuluma mu kiseera ki omuntu atulaba ali ku TV right now njagala efulume mu December muno ate butikirwa emikolo nambaga mulango nabisigadde limba lwakabi okay nga tudduka njagala ali eyo atulaba right now Henry Mwanji atakumanya atakulya nka inufuna eddoboozi ategeere nti olimba tuyinza baffe naye nga si lwaffe ngaafune jipu feel y'ekintu kye twogerako olunaku lwali nga tunafuna kapeera oba kati bwesembye abatulaba nsooke kapeera oba obaka obusembe then tusembe n'akapeera abatulaba nja sooka mbebaza okwagala music wange okumpagira I appreciate bambi kuba sina nnyo kye naabawadde sinaba kuyimba mazima sinatandika kuyimba just kyabatetenkanya naye mumpagidde naye nga kyemuba mumanya kati ntandise kati osumuludde tulengera abantu ab'enjawulo Kabaka MC Fish buli omu invitinze set eri busy tulengera omukulu Prince Aizo bano abasajja bonna ku set kiki
obala ki? Nze ndi muntu w'abantu ba Melody bonna we bali ba John Wule ndi muntu w'abantu Stickman mu Sudan mulingira awo Stickman mu Sudan wali concept ya kabikiri mada ndi muntu w'abantu so nabo bakubeererawo bwoba beetaaze ate nange amanyi gabaganziramu nga ndabako ku banywanyi abali around. I feel so happy and okay nga tudduka atageja tati apana MC Bula Oblis Luja Rupi DJ Santos team eba packed budwa mukaga sawa ziva 5 paka jetukoire of course ne wali ku 90.8 Metro FM Sunday eba Sunday ne Monday nenga wanu Stickman mu Sudan anyizemu amapesa wali mabega wa kamera wachikwasaganya mpola mpola then the team Large Upon Yourself MC Fish kama records kama films tubagadde nnyo mugana wange Prince Aizo mulengera abadde wa facilitate nembera wakabi abadde wakapera tudduke gamba ntonjagala nnyo mwenye omukwano okukumira nnyo omwenye gamba ntonjagala nnyo mwenye omukwano okukumira nnyo omwenye ndowooza kiba kiwe